Ssentebe w'abasuubuzi Godfrey Katongole okwogera bino kiddiridde okuyita mu kibuga entya leero ng'alina abamu ku basuubuzi be n'asanga ng'emiryango gyonna ku bizimbe giyiiriddwako emmali y'abatembeeyi, ekintu kyagamba nti bakikkanyako dda ne KCCA era kimenya amateeka. Godfrey Katongole abadde omunyiivu asabye ekitongole kya KCCA okuvaayo okubaako kyekola ku batembeeyi abeeyiye ku nguudo kubanga bo basasula emisolo mingi ng'ate bangi bagenda e China okuleeta emmali yaabwe kyokka mu nnaku nga zino 10 ezibulezi babeera basuubira okutunyiramu ebintu byabwe okuggwawo. Ensonga eno twagitegeeza minisitule wa trade mukyala Harriet Ntabaazi awamu ne executive director nti abatembeeyi bano bandibadde bateekerwa nga mu nnaku enkulu, era twasalawo tubawe oluguudo lwa Sebaana Road, oluguudo lwa Allen Road awamu n'oluguudo olwambuka waggulu olutandikira ku paaka empya Namirembe Road. Kati ono agamba nti senga KCCA erema okubaako kyekola ku batembeeyi abeeyiye ku nguudo nabo abasuubuzi bakuva mu maduuka gaabwe bayiwe ebintu ku mbalaza z'ebizimbe kwe basasula. Kyokka agenza okwogera bino ng'ekitongole kya KCCA kitandise okutayiza enguudo ez'enjawulo nga kitandise okugoba abatembeeyi ku nguudo era ng'emmaali y'abatembeeyi ewerera ddala ekwatiddwa ng'eteekebwa ku mmotoka za KCCA okutwalibwa ennaka gyeterekebwa. Minisitule ya Kampala ng'ekwasaganye n'ey'ebyobusuubuzi okujja abatembeeyi bano mu buli kifo kyonna mu Kampala. Ssentebe w'abatembeeyi mu biruyisima naye avuddeyo n'ayanukula ssentebe w'abasuubuzi n'amutegeeza nti nabo wadde basuubuzi bato naye nabo mu nnaku nga zino bwe beetegekera omuntu okubaako kyakola. Tufunayo obuntu butono nnyo tebubalumya mutwe naffe nga bannayuganda tetugenze kubba baagala babba wano mu Uganda waliwo ababba obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente nga ne babayiganya nga ffe ne bateekako emmundu ne bateekako obubinja buyitiridde mu KCCA obubinja buyitiridde ne batategeera bonna bajja kugoba batembeeyi. Amaduuka ebintu gye tusobola tubijja mu maduuka ate tubijja London tubijja mu maduuka ne tufunako akatonotono. Nze William Buyondo, Bukedde TV.